ono mbaka wa parliament wa Mawogola Goleti Namuga mubaka ono wanjawulo wansonga nnyo kubanga ayina engeri gy'atembeetamu erinnya lya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bantu b'e Mawogola wamma naawe n'osiima buli mukolo kwatuuka ayogera erinnya lya President Kyagulanyi n'amuwaana ebinene n'amuwaana ebitono n'amuwaana ebirungi n'amuwaana ebisingayo n'abantu ne bafa essanyu ne bagamba wamma twafuna kati nno ali Mawogola eno kibi nnyo nti omukolo gwaliko gwa kuziika naye ate wasinzidde n'awaana President abadde bumaziga nga bakaaba ne baseka amasanyu amayitirivu anti abagambye ebigambo bitono nnyo nti ye akakasa bukakasa kuba kati ali kumpi ne President eyamuwadde obwa minisita obukwata abo ababba ensimbi z'omuwi w'omusolo era nga mu abo bwe bakutte ye mukulu Mathias Mpuuga Nsamba bulijjo yeesunga okuba Prime Minister mu gavumenti ya General Kaguta Museveni naye mu gavumenti ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye katalabika owa Prime Minister agenda bufuna mu ya General Museveni kakati Namuga ye atali mukubba nsimbi za muwi wa musolo yagenda okuba Ssaabaminisita w'eggwanga Uganda mu gavumenti ya Kyagulanyi agenda okulayira very soon mu nnaku ntono nnyo abantu batu abagambye mwebereremu muve mu bintu by'okusaagasaaga wano tewakyaliwo General Museveni tukyamwetaaga wano muyina okusitukiramu tweddize eggwanga lyaffe ono mbaka w'omujjawa nga wambala nga wanjawulo lwaki sibawo ebigambo bye kuba bino byetusinga okwetaaga omuntu azzaamu abantu amaanyi abalaga wa gye tugenda mu gavumenti empya ya Kyagulanyi abagambye tugenda kweyagala Uganda egenda kuba ya mulembe nnyo nsaba otulokalire nkuwa omubaka ono kubanga ebigambo bye binyuma aye nawe ogenda kuseka kyemmanyi kati nno biwulire owange n'okuba abannamawogola abampa eddoboozi okuva omubaka bwa parliament ntwala okusaasira kwange eri mwami Kamya olw'okuvuubwako omukyala taziikika abaana abali wano njagala bategeeza omukazi taziikika abaana abali wano maama taziikika maama takola ki maama taziikika maama nabadde bangambye afiiridde ku myaka 4 myaka ameka abadde akyali muto myaka 4 mukulu Kamya tukusaasidde nnyo ate ng'omukyala teyalwadde omukyala teyakoze ki nsanze kansala wange omulungi ng'abagamba mukole nnyo teri gavumenti egenda bakolera teri gavumenti egenda bawa ssente naye kansala mutowenyo ekirungi ky'olina abaine Mawogola bakimanyi nti teri gavumenti gye baagalamu ssente tebaagala ssente wano kyetwagala twagala gavumenti etuterewo embeera etusobozesa okukola fano tusaba makubo twagala okulaba oluguudo lw'amateete Ssemba Bulimbirizi mpiseemu kuba nvudde Bukoma Nsimbi kirungi mutaddemu ku ttaka oluvannyuma lw'okwekubira ku nduulu naye naffe tukooye ettaka tukooye enfuufu twagala koolaasi Ssemba Bula asajja kudde eno disitulikiti nnene nnyo nti naffe tukooye okukola ki nze nkooye okujja abaana bange Mateete nga mbatwala bagende e Masaka balambule koolaasi twagala okulaba nga Mateete ng'ekibuga mwabali eno njagala okwetegereza minzaani ebadde yeewunzise mumuweereza Mateete ebadde efuna services ntono era disitulikiti ebadde etulyaza amaanyi z'ebbanga ddene nga mutulengeyo newaffe tewajja bintu kati mbasaba kyembeebazaako nti ku mulembe guno mwakkiriza nti Mateete yakyusaamu yaleeta omubaka fene tetukyabongoota tusaba kubanga tetusobole twagala gavumenti etuyamba twagala gavumenti etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo eri bannayuganda nsaba tugatte eddoboozi ng'abakulembeze nga tusaba ebitugatta twagala amakubo bw'oba olina ettooke lisobole okutuuka mu katale te nga lituukira bbeeyi twagala amasannyalaze buyongo terina amasannyalaze twagala amasannyalaze abantu basobole okwekolera tujaguza olunaku lw'abakyala abakyala bakyagoloza paasi ku mulembe guno abakyala bakyayosha ebyuma bakole enviiri tutambula olugendo ova Muyongo ogende Mateete okole enviiri ogenda okudda nga zifaanana nga bwe wagenze yeyo gavumenti gye mwagala sasaba okubategeeza tetubanja bingi nnyo tetwagala mutuwe sente za polish modo bambazita polisi modo kubanga polisi modo ekoze ki ekifuukidde ekizibefuuse polisi modo mumanyi lwaki efuuse polisi modo wagirimyemu kasooli kiro n'efulumira ku musweri ati kasooli atudibiridde polisi modo batefuuse ekizibu sente zajja nga sente nnungi naye tebaziteeka mu bannansi batateeseteese
bavunaanyizibwa bwa gavumenti etuteeketeeke sente bagenda zireta nga gwe baziretedde osobola ozikozesa nezikugasa so kansala mbasaba n'abakulembeze bonna tugatte amaloboozi okulaba nga bannamawogole bafuna services eza gavumenti njagala amasomero kansala nga nennamuga asobola okusomesezaayo abaana tukoye amasomero agazimbibwa nga yo standard yago y'abaavu tewali wano omuntu tebasobola kugamba tewali wano atwala mwana mu ssomero lya gavumenti ng'alina ssente obatwalayo kuba teweesobola emmwanyi tuzirimye naye nsaba munneebaze kasala mutolinga buli wokwogerako manya njogera ku gavumenti okuba gwoliyo bano baali baagala kubba mmwanyi baziwe peneti omuzungu twazibalemesa nensanga lwakyade bbanga emmwanyi okola ki n'ababuuzanga nti gwe ku mmwanyi ologera ki ntendi bwe tunalegeranga muzeeyi aniiga kati bano bali okusanyusaani nabamuno naawona bazaaweza muzeeyi nenda nembawulwayo muzeeyi tova ku maini wanewomo nuna maini muzeeyi gwanayimirira akati kansala omuntu alina okoze bulungi bojja wano waliwo alina embuzi buli alina embuzi kansala temuganya genda gavumenti ya uganda buli mbuzi egigula $7.5 ono muntagenda agenda abaguleko embuzi bammwe mukitegedde bw'aba agenda embuzi muzimuwe buli mbuzi muzimusaba sente mmeka $7.5 buli kabuzi bino byonna tetulogera twakuba bwe twandibagambe naye bannaffe batulyazaamaanyizza omusolo tugusasula naye ne gugwa mu mikono gy'abakyamu so mbasaba kansala bwe tufuna ebifo bino tubikozese kuyamba bannayuganda saba okutegeeza nsaba mukubira gavumenti Kyagulanyi mu ngalo pulezidenti waffe yatukola bulungi bano mubalaba tumaze emyaka nga tubawa bamemba ba palamenti we batwale e Kampala tutudde nga tufuna baminisita naye nga luyinza obutamanya nti nesemba buli erinayo minisita tumawulira bayita bwiso bagenda kakati ku mulembe guno okwafuna minisita wa Kyagulanyi buli kimu kitambula bulungi kuba tusobola okulonda ate pulezidenti yabakoze bulungi kati yampadde akakiiko akategabana ababba ezaffe tetugenda bakkiriza kubonyaabonya sente zammwe njagala okubategeeza nti ennaku gye tulina musasula musolo bizinesi zaabwe zitalina kusasula musolo ezirina okusasula omusolo nezitasasula abantu Kampala badde bagenda kwekalakaasa ekyamazima konteyina zisibiddwa bizinesi tezikyatambula emateeka buli omu akaaba musolo naye nga betuguwa babbanzi be ate ezaabo bizinesi tezikola ki tezitasula musolo kati mwe abali wano kansala tetukyawa kibiina kyammwe naye tukyawa bikolwa byammwe mututamye batutamye kakati oba n'ebikolwa ebibiwa okyawa ekibiina n'omuntu bukole ki kizibu nnyo okukyawa omuntu ekibiina n'okyagala naye njagala okubategeeza sigamba nti najjidde bano ab'NRM bannaffe bano tubakuumidde ebbanga babaddewo naye ekyamazima tebatugasizza ekyo njagala okubategeeza temutugasizza njagala tuzzeeyo omutima ogwagala eggwanga njagala twagale eggwanga lyaffe tuzimbe eggwanga erineeyagaza abaana baffe n'abaki maama nabadde abadde tamanyi nti agenda leero Katonda mpadde obuvunaanyizibwa mbeere omubaka wammwe wa paalamenti ekinene kyennyinza obbasasula kulaba nga mawogole efuna obuweereza kati mwe abakyala abali wano nsaba babuuza nabo omukyala oyo omubaka wa paalamenti mubajjabaziba nti omubaka waali mukiddemu omubaka akola ki omubaka akola ki tugenda bakulambala mpaka kuwulira bubi ky'omukyala mu mbeera yonna tukuume ekitiibwa kyaki tuddeyo tukuume ekitiibwa ky'amaka abaana baffe tubakuze bulungi tubalere tubayonse ffe bannakazadde b'eggwanga abaami baffe tubalabirire ogenda nasanga omukyala ng'anyirira nnyo naye ng'amusanga ne bbawo oyinza ogaa nti mukozi wa waka abasajja mubalabirire mukiwulidde n'abaami nsiiba mbakubiriza twagala obwerufu mu maka nabagamba nti tulina emmwanyi z'abaze bw'okwata emmwanyi n'ogenda ku kyuma sente nga bw'ozituuze totoolako
mukuru w'essomero nti maama nzija bambaddemu obukadde bubiri nga totoddeeko ziteeka ku mmeeza omugee nti njagala tuzitemeetemu ajagwa nti zoziddeemu mu nnimiro zino naawe sibako akaviiri zino katukulamu naawe saati zino ziwerera abaana ekirungi ky'amaka agakwatagana omukyala mukimanyi bulungi osobola okulya entula osobola okulya mukene osobola okusomesa omwana mu ssomero eryalesi ng'otegeera ensawo y'abalo muyitiriza okwekumiza muyitiriza okukola ki essanyu ly'omumaka mujja kulifuna ng'abakyala balina essanyu kati abakyala kano kammwe nsaba mwerabirire sente y'ekikazi sibako akaviiri gula akazigo weesige nawo kabakassamu noonyirire ogye ekitiibwa ky'abalo bannaffe bano oluusi ebibatambuza nammwe mubalabikira mu bigwe mazima omukyala myaka ana eringa ow'ekinaana mwagala bakoleki myaka ana omusajja ali mu nnyumba n'omukazi we naye nga bamusaala mukulu bamuga nti maama wo nga tomukutte ku mukono naye nga mukyala kati mbasaba mwerabirire omwami abe nga tomuswaza abaami bajja batwala ku mikono naye olusinama mwefeebya mulembe n'emirembe osina akapale k'abaana ku mutwe we nawonna oyambadde ettagalyo nawe totegeerekeka mwagala abasajja bakoleki olwolumu njagala naawe obebagaye ti maama gundi n'oyo mbagaliza omukisa gwa katonda saba mukama tuwe obulamu tulebe ku nsi ensuubize ensi ensuubize 2026 nenjagala mbabule tugenda kulaba ku bukulembeze obupya Kyagulanyi nga ye pulezidenti 2026 kakati atene muli bamukisa olaba mbadde minisita ow'ekisiikirize nga ffe tulyaba gavumenti ejjanira kuba prime minister kati mukikolere nnyo prime minister wa Uganda nga yenna mudda mu gavumenti eruma mu gavumenti eyaffe egenda okufa ku muntu wa bulijjo bano bakansala mutwalo ne bo tebalina kiki bajja kukolera gavumenti eriwo mwenzagala okubategeeza temweraliikiriro yajja kgenda mwe tujja basigaza mujja kuweereza mu yaffe saba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa naye nsaba bakiriza nabadde empeereza obubaka obwasoose bino olunaku lw'abakyala kyala munaku yagenze mu kyekango bangambye yabadde muzito kyannaku bwe nawulidde simanyi oba kyabadde kituufu naye nga omukyala agenze ku lunaku lw'abakyala aba muzira ekyamazima muki ku sente ze nabadde empeereza ngenda okwongerako emitwalo 2 abaana baffe bafune ekikubagizo naye nga mbasaba nesigenda okudda eno mbagaye nti ngenda kwesimbawo mulaba nkooye nnyo simala saizi full package kava ku mmeyi biri byabwe bagaliza omukisa gwa katonda Ssaabasajja atukubiriza okuba obumu Ssaabasajja Kabaka awangaale Goreti Namugga mubaka wa Mawogola ndowooza muwulidde ensonga azitembeeta bulungi amanyi bannayuganda kitwetaaga nkyukakyuka twetaaga Uganda mpya twetaaga abantu b'amataayi bantu bawoza kimu muno simanya nadibanga simanya twagala abantu okubagamba ebigambo ebibateeka mu system egoba mu 7 so se ebigambo ebibateeka okubeera omulawuze state nga tebasibye balinako abantu ne babongoota nga tamanyi kiddako naye omukyala abateeka mu system n'abalaga nti wadde tuli wano tulina okutereeza Uganda tulina okununula Uganda eno naye ng'obuvunaanyizibwa bubwo gwe munnayuganda nange tweyanziza omubaka Namugga Goreti obubaka buwadde okweyagaliza si kibi si musango kya buntu yayagala bwa prime minister yayogedde yayagala bwa prime minister okukwe kuteeka abantu mu mbeera nti no tukitwala ne mwene mbeerawo nga temubateekako mu mbeera n'amuteeka mu mbeera nti nze wammwe wano gwe mwalondo wammwe wano nze nokubeera prime minister n'olwekyo mukikolerere ndowooza okawulidde mu gavumenti ya Kyagulanyi ngenda kuba prime minister wa Uganda naye mukikolerere meaning kitegeeza kulonda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine munakikolerera mutya nga mulwanye ne muva ne mwekalakaasa ne mukola ebisaanidde okukolebwa ne mulwanira obuwanguzi bwammwe mukikolerere omukyalo nga mugezi nze omwana wammwe waawa ne Mawogola mu gavumenti ya Kyagulanyi ngenda kuba Ssaaba Minisita prime minister naye mukikolerere ebyo bigambo nga biwoomu
kale tweyanzege mbaka Namugga Goreti w'Amawogola ebigambo by'otuwadde birungi webiti tusaba Omukama Katonda akwongera ebirungi naawe aye n'abantu ngere babuulira enjiri ebanyikire ebatuukire ddala asobole okujjako Gen. Museveni tuli ku Uganda empya. Mbaagala nnyo mweraba.